abantu bazze kulonda abaana bwe bali abayimbi bangi bazze kulonda okitegedde newankubadde nti bayiye wano amagye bayiye wano poliisi n'abali muleya tubalaba bangi okitegedde naye bannange mukimanye embuno tetuwana mu bukyamu tuli wano eno mu butuufu twazze kulonda saategedde kuba saafunye communication kuva mu electoral committee saafunye official communication kuva mu police board okitegedde WhatsApp group is official communication, by the way. Official communication. Police board weri yeuje bagambye mbu tebalonda. Anti kati kakati ate minister bwaba nga mu bbaluwa gyawandiise nga yateese muntu atudde ne police board. Gyasooka n'akooti nga mu tebalonda kati aba atudde ne baani okitegeera. So olaba nti naye yeekubye gye, olaba nti naye ali confused tabitegeera bulungi ndowooza. Okitegeera. Yes, definitely. That is a sign of a confused person. Bw'obanga osobola okugamba nti nno police board n'owandika ebbaluwa nti nno okulonda twakusazizzaamu okitegedde n'ogamba olw'ensonga nti police board teri mu mateeka nga yakotiza constitution eri enkadde naye umena constitution empya okitegedde the constitution was amended it is registered ebintu ebisinga babibye mu office njagala mubeere nga mutunulira amazima namwe bannamawulire nga mutunulira amazima okitegeera fayiro gyeziri reference mwagirabye okitegeera mwagirabye nti waliwo omukyalo omu eyazze nabba ebintu mu office ya UMA otegedde n'abitwala ebintu ebyo mu documents ezo mwabaddemu resolutions nyingi ez'enjawulo okitegeera byonna babiyodde n'okola ki n'abitwala so kati minister bw'amala okukotinga constitution enkadde ate akomawo y'omwagamba nti nno ntudde ne police board otegedde era n'agamba nti police board agenda kuleeta ssente otegedde akalulu kakoleki akalu kategekebwe okitegedde ne weewuunya ate baani bagamba abagenda okategeka ate bagambye mutebali mu mateeka okitegeera so UMA eri under attack UMA eri mu buwambe okitegedde anti olaba nti UMA tekyasobola kusalawo nga yo okitegeera UMA bweba ntesobola kustandinga n'esalawo ng'esalawo ekintu n'ekiziimuulwa okitegeera ng'esalawo nga police board ya UMA kuba bw'ogamba nti ojjawo police board UMA yonna yonna obeera ogiyiye okitegeera ba police board etuyambye nnyo mu nsonga nnyingi etulungamizza mu nsonga nnyingi so without police board even UMA cannot stand okitegeera tujja kuba tetulina bwe tusobola kuwaabira nsonga zaffe ffe nga abali mu bukiiko eno oba executive okitegeera n'okulonda kuno singa si police board singa tekwategekebwa okitegeera anti definitely baba overpowerings if police board can suggest nti okulonda kwa 28 gwe minister n'osinzira gy'osinzidde Betty Amongi n'ogamba nti okulonda nkusazizzaamu okitegeera nga ggwe n'okozesa obuyinza gwe boolira bw'olina nti okusazizzaamu nga tomaze na kuba nti ekintu kino okitunuulira nnyo nga n'ensonga zo wakosinzidde honestly nga tezikaringa water okitegeera no oba oyogera bino lwakwabina yagoba mu kibiina ate nze siina muntu atekeddwa kungoba muno mu kibiina kya UMA kasitamba nga nkyali muyimbi era nkakasa nti olunaku mwe kye mwatwalanga ekyagoba nze yagezaako okuba nti nkulembera bannange cabinet yonna definitely no I'm over that okitegeera ate njagala tudde ku bintu ebiri professional twogere ebintu nga biri professional si bintu byachana kito okitegeera tuli mu matters ziri serious okitegeera UMA is a body etwala abayimbi mu Uganda okitegedde it is the Uganda Musicians Association saga tukitwale nga kintu kyakusaagirira siina lutalo na muntu yenna because singa mbadde nina entalo mu UMA mwandirabe nga nze n'okwesimbawo nga neesimbyewo okitegeera it means I don't have any interest batugambye walangidde mu group nti yagwe president katinga no, that is propaganda ebintu byange eva bibeera straightforward bibeera nnyo ku mazima bibeera nnyo ku lwa bonna okitegeera kuba UMA nze ngibaddemu ndowooza saagiyingira naye natandika naki nayo era mbadde nga njiraba bwezizange kulaki etambula okitegedde communication n'amateeka no nze ndi officer mu UMA okitegedde I'm still an officer in UMA until when omupya aswearinga in okitegeera so bw'abanga tanakuswearinga in nkyali ki okitegedde naye nga sajja yes era nze nkyali kwa accounts za UMA zonna okitegeera mpaka ng'omupya akoze eki nga ze era nze ndi ready to hand over to anybody who comes in okitegeera because I didn't contest for the second time so yeah that's what it is nkyaliwo kuba abayimbi bakyajja nze nkyali wano eno ku National Theatre
Otegedde nkyaliwo okuba nti ngumya ne bannange abamu batidde mbafunyemu akati byafuuse byakwegumya otegedde anti ulira National Theatre ya muyimbi ya muntu wa art ile ngambe ne mukyala wange kati nti gwe mbuuziza nti tukoze tutya nange awetawo kuba wano wammwe ekimpeseza wano nga artist jesi kumanya kigenda maaso ne King Saha ali mukubajje ne King Saha ajali mukubajje era nemedde mu motoka atenga tumanyinga ku afulumo maje ga kutaka jangwene bweru kanfulumemu ko so ye embeera eriwo just ndabawo poliisi ndabawo ne n'abantu bestategeera abambadde leeya n'embeera gye zitategeera era ngenda kwambala ku ngatto ngende gye simmanyeeko ekigenda mu maaso kuba ekigenda mu maaso sikikola sikitegeera embeera si nnungi nnyo kirabika its political titanied to be abantu kye basuubira era kye bamanyi kuba akalulu kano music it's all about music fe kitulese wano music era tutunda music we don't sell anything tetulina nagwe tuwalana tutukuba muziki gubuli omu oba walana oba towalana nze nga nkubalula kye kitulese wano kunate tuyinza okulabako nange nga nsuzeeyo somu nange nsobola osulayo kuva kati kuba enteekateeka sigimanyi nesimanyi kigenda maaso era njagala genda kubuuza jasi kubeko engatto nzijekaawo tulabe ekigenda mu maaso naye nga tewali maama w'abaana oyo gwolaba tutambula engeri gye tulina ekivvulu atambuddemukko nange tulina we tulagako naye kulaba ku bantu baffe abakulu ab'ekika betunayitako mulungi nga ba VIP baffe tube tugenda kulaba ba VIP baffe abagenyi abakulu kyekyo kyokka naye kanzijaawo tulabe tekigenda mu maaso naye nga sekiri tugamba ng'ennaku z'omwezi 28 tugenda kujja tulayire nange ne mugamba naffe ne tugenda ne tutegeka ebyambalo nga jeno walina okwambala nga alayira ne tukikola ate ntuuse we nnina okulayirira abantu nze mu ntebe baŋŋamba mbwa amagye mayitirivu nnyo toyingira tokola ki kakati nze nandirowoozeza bwe nti ng'omukunji atasira jeno sekuritale alina otuula mu ntebe ab'amagye ne minisita eyagambye embuno simanyi okulonda kuyimirizibwe ensonga z'abayimbi kasonga katono nnyo ku bizibu ebiruma Uganda ensonga z'abayimbi kasonga katono nnyo minisita yandibadde akola ku nsonga gazibu gali aganene nnyo kana akasonga akatono ennyo ak'abayimbi ne tukakolako nabirekera King Saha n'abudaabuda ffe abaana ba ghetto n'abayimbi bonna mu ggwanga ne tukwata King Saha ne tukola ku bizibu byaffe nga ffe naye kakati minisita oŋŋamba tya nti okuyimba kuyimirire okulonda kuyimirire nga Jeffwe Kongoloti yatuggyako emitwalo 5 minisita nga tewasobola gamba Jeff nti tojjaako baana ssente tojjaako bayimbi ssente kitegeeza ne minisita wali mu kabadi mwali mu mizannyo gyammwe mujje mu ghetto mujje mu bayimbi b'eggwanga mubaggyeko ssente mumale okulya omusente gwaffe ku budde obusembayo mutugambe nti okulonda tekuliiyo njagala ekisookera ddala kusooka kulayira kutuula mu ntebe nze nzize kulayira sirina kyenjagala kumanya fe abayimbi batuuse kondi nga ne batugamba tulina okubakulembera kati we tuba tulina okubakulembera ennaku z'omwezi Jeff akwasaganya ebyokulonda ze yatuwa ye leero yennaku z'omwezi 20 Sorry, go the other side. People's vehicles. Maybe. Excuse me, Afande. I'm by name Sempija Dani Omukunji Atasera, the General Secretary Woman. Mr. Jeff, the one who was appointed to lead in the election process of the musicians, told us that today 28 we must be here and we take over our positions, our seats. So as the General Secretary, I have worked very smart, even more than you, to take over my seat. I am not fighting any Afande because I'm a musician. Afandis are not musicians. They don't know the problems that we go through as the musicians. So let me see no any Afande interfering in the issues of musicians. You vandalize people's vehicles? No, we have no problem with the vehicle. Then go the other side. I will not stop you. Where do you want us? Because this is a national theater. Within vehicles, whenever we come here, they give us the musicians. With the due respect. Yes. I'm safeguarding people's vehicles. No, we are not going to steal any vehicle there. For us, we have our vehicles. You are doing wrong things. No, we can't steal any vehicle. I'm going. No, I'm going. I want you to be anywhere.
tugenda bamalira obudde bino tewali eno si business laba nono leeta omwana ayimbayo vaasi agiwulire bwenyuma tugenda bamalira obudde tuze ne famire yaffe tugenda kumala obudde wano talina kusanga kanomulomu alabika atidde namu tugende siduka mukyala tuula kubanza sesimbyewo ayinza n'okuba bamanyi kanjike azaliwa akiika wali Because I'm here for people's vehicles. I'm not to stop your activity. No, what? Are you getting me? What's the next plan? I'm seeing many officers here. What are you doing here, guys? I'm protecting people's vehicles. Which vehicles? We are not stealers. This is my vehicle. You are keeping mine. Officer avudde ku mulimu kokuma motoka. Baba yase ku mama motoka. Katugafulumye ffe tudde. Mwayokya. Ate nga minisita wuyo agambye bakuuma mamotoka tebakyakuuma bayimbi ate jeno akuuma saa jangu olayire bw'olaba ani aliwo sindi yaliwo ani aliwo biwedde ofisa bino biwedde tokyali maje gakutaka to protect me, not protecting cars. I'm not fighting. I'm a general. When you're handling a general, I'm like a general. No, I'm a general. I'm not. I don't want your car. I don't want your vehicle. Me, you want today is the 28th. They told us 28th we are meant to be here. So where do you want me to pass? Which side? How sure am I that the other side there is something that is not correct? I wanted to pass here. The gate is there. Big eye. No. Afande. What you are doing is not right. We are not fighting you. These are issues of musicians. These are issues of musicians. Go this side like this. No, listen to me, Afande. Once said that your activities should not go on. Please do your activity and we do our job. So simple as that. Yes. No, I'm a general, Afande. Afande, you're chasing away general. Afande, I'm a general. Afande, I'm a car. Why are you chasing? Afande, why are you doing that? No one is fighting you. No. Why do you chase away the general? Can you listen to the general? He's not fighting. Afande, just listen to the general. Afande, you can kill a younger general. Why are you chasing away general? Don't behave like that. Don't behave like that. Why are you chasing this? Education. Why behave like that? Why behave like that? Don't behave like that. Hello, wewe. Watch out. The force was too much. That's the problem, maybe. The force was too much. Misplaced. It was just a matter of communication. Only that. Let's talk softly. Calmness is key here. Let's talk softly to you. Because you are not listening to me. You want me to listen to you. I am listening to you. Then pass from the other side. Pass from the other side. Pass from that to the way you want to be. But the problem, that area is blocked also. My Afande, honestly, Afande, can you listen to the general? I don't know what kind of general you are. No, I'm a musical, I'm a general. I'm a general secretary, I'm supposed to say in today. Kasero bakajawa mpitawo.
Afande bajjawo kasero kali bajjawo kasero njagala yitawo nno na president. Wamaje bafa batugamba tuyite wali bataddeyo kasero. Bagala tuyite wali batukwate ng'ekiku batusuuleyo. Akabadi nkaguddemu kati tulina kola tutya bannange. Tulinga nga bali ovuganya ne government enamba. Bino ebintu byangu busonga bw'abayimbi n'abadde manyingi You're breaking my hand. You're breaking my hand. I'm not fighting you. I'm not fighting you. I'm not fighting you. I'm not fighting you, Afande. I'm not fighting you. You're breaking my hand. You're breaking my hand. You're breaking my hand. It's your blazer. It's your blazer. Afande my hand. Afande my hand. Ebula. Itamuma. Omukono afande omenye engalo onkutula omukono afande mama omukono okukutudde afande lwaki otajja n'omuto afande onzita mama eno nawe olimbifaananyi tetamu eno omenye omukono otajja nelowegwaga afande egwafande onzita omukono okumalawo omenye engalo afande omenye engalo afande omenye engalo mwana afande omenye engalo general omenye engalo afande omenye engalo general security omulamba mu mukoze bwe muti general security omulamba fina mugerwa onkoze bwoti fina mugerwa ne jafu munkoze bwe muti fina mugerwa munkoze bwe muti Fina mugerwa munkoze bwe muti banaye abayimbi twatandika dyofuge bwe muntu munkoze bwe muti bagikwatiddemu enki general munkoze bwe muti general gulawo kawo oyo down ndako Fina mugerwa tukoze bwoti Pata wa shot ya kama toka Ibura bera wali action tobera mabega wa action akasaba nkajenzi kwa mno muzinda baje akutomera kama Songe kwasa abantu bonna bonna bakimanyi nti okulonda kwa leero wano ku National Theatre estegedde era buli muntu omuyimbi alina obuyinza okubanga ali mu kifo kino essaawa eno tewali aliwo mu bukyamu okitegeera so bwabanga omuntu atugoba okutukwata okitegedde so afande muleke abantu babeerewo tewali buzibu wano eno it is you causing commotion police no anti causing a commotion otegedde ulira Ibra kwoli mwena mbera bali kugeza kwatwala big bazono because ngeba jjawo bulijjo otegedde no one has caused any problem otegedde so you want to take me where and for what otegedde nkoze eki otegeera sikoze buzibu ndi kam otegera nate police yenyini yeteekawo embeera otegera nze ndazo wano ku ssaawa nnya otegera why police echesinga abantu ku National Theatre for what reason otegedde abantu bona babagamba nti balina kujja no ngena kuzomwezi 28 otegedde otegera tebanafuna anti obedda mbagamba nti abantu abajja wano mubaleke because baliwo mu bukyamu otegedde baga kayigogo bagenda okwata obudde bono no let them arrest me otegedde nkazechi otegedde it's okay take me go take me obadde ki neto nyola no oyo yakwakame watira otegedde take me otegedde tuli wane eno mu mateeka tetuliwo mu abantu bakimanyi nti okulonda kwa leero take him
This is the man who was bringing all this kind of nonsense. Don't Kuba now. Don't beat me, please. You know where you are. Fuck that shit. Don't Kuba now, motherfucker. You keep your man. Tugende mpola mpola sebo ono president ayogera eri eggwanga embeera mugirabye abaana babakutte kati nziruka ku CPS ate nsooka entaaseko be nsooka okutaasa kubanga embeera mugiraba anti tulina okumanya kivuddewa ani yakikulidde otherwise tetusobola kusalawo kye tutamanyi kuba ffe police board tetustopping ako ntemujja ffe tukedde nga lunaku lwa kulondera katono nnyo King Saha abantu bo basibiddwa babadde bakedde nga balowooza waliyo okulonda tewategeezeddwako nti okulonda kwasaziddwamu kulonda tugenda kuddamu tulonde tujja kulinda communication eriwo ebisigadde mulinde press conference nja bayita twogere ojja tuyita since nze violence mu ngeri yonna nze nazze ku National Theatre ng'omuyimbi yenna amanyi nti okulonda kwa leero okitegedde sikoze any kind of chaos naye nazze nga nkimanyi nti nze mateeka matuufu sizzeewo mu bukyamu tebankyunyiza era bampadde ekitiibwa ng'omuntu kuba mbadde sina musango gwenzizizza okitegeera era kinkoze bulungi nti n'abasinga bakitegedde n'abasirikale bakitegedde nti omusajja ono talina musango okitegeera because sinaba kutegeezebwako sinafuna official communication yonna yonna kuva ku police board okitegedde nga bweri nti yetambuza ebyokulonda mu UMA tekoze sinafuna communication yonna yonna nti okulonda si kwa leero era singa nabadde ngifunye sandize ku National Theatre obudde buno okyogera bali mukudduka mu WhatsApp group basaba badeploying okwamaanyi nsonga ki z'ensonga ezigenda mu maaso simanyi UMA ezigireka naye nga kiri absurd nti ebigenda mu maaso mu UMA essaawa eno si birungi okitegeera olw'ensonga nti waliwo abantu abatono ennyo ebo oba nja bayita nti bannakigwanyizi okitegeera abagezako okuba nti bonoona UMA so nga ate UMA yaffenna UMA yabayimbi bonna bonna nti tasosodde ono oba oli okitegeera ddala fina kyekizibu kya UMA sijja kusonga mu bantu nti ono oba oli naye ebintu ebisinga abiri evident buli muntu abiraba era buli muntu amanyi who is the problem of UMA okitegeera abantu babiraba nti oba ono bono nze sijja songa nti ono buli muntu amanyi ani problem we mu UMA kikye musaako ng'ogambye nti no gavumenti ewambye UMA wavuddeyo ku mitikutu gyo n'ogamba UMA is under attack nagambye UMA ewambiddwa UMA ewambiddwa ekyo kye nagambye era nga nkiraba nti UMA ewambiddwa because UMA cannot decide for itself right now okitegeera nti police board bw'eba eyogedde nga eya UMA ate wabeerawo oba amateeka agava ku side endala ne gagamba nti oba kati for example ng'okusazaamu okulonda police board si yayogedde oda yavudde wantu wawa nekola ki nesazaamu okulonda thank you so much omwalabanga omusirikale akuba oluyi n'oyagala omusamba kibadde kitya ekyo balinyiridde eddembe lyo ng'omusajja oba obuzibu kunkuba kabina yo problem naye nga gasina buzibu because siri violent ng'omuntu okitegeera so naye nga ekyo kiwedde nakyo so